balina okusooza nga bebasenya. Ebbugumu lyeyongedde mu nteekateeka z'omusomo gwa Ssenga Lumiimo ogenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 ku Freedom City naye nga 29 ku Maria Frey Masaka. Ssuuna Ben mwagala nnyo. Ababukedde family bakulembeddwamu Ssuuna Ben w'ebinyanyanyanya ne Judith Kawesi Namulema akola programu ya Kasalabetya ku Bukedde TV2. Ssenga Namatovu ne Kevin Nyanja batuuse mu katale k'Owino okukunga abasuubuzi okujjumbira omusomo guno basomese ku ntambuza y'amaka. Basookedde mu ofiisi y'akatale gye basanze omwogezi waako Emmanuel Kasule ng'onaasimya Vision Group olw'okuteeka omusomo guno gwagamba nti gugenda kuyamba abalina abaagalwa baabwe. Olwaleero emisomo gino gya Ssenga abantu bangi amaka gabatabuseeko sayidi zombi fe abaami n'abakyala nga babulamu kimu kubuulirirwa. Oluvannyuma bagenze mu basuubuzi nga babakunga okugenda mu musomo gwa Ssenga Lumiimo okulaba nga banyweza amaka n'okumalawo obutabanguko obweyongedde. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bakunze bannaabwe okujjumbira emisomo bajjukizibwa obuvunaanyizibwa bwabwe. Nakulaba nakumanya gye bakwatamu obwami abaami ye namba 1 abantu b'omwami obakwata otya ne madamu wange kuba bingi byetutamanyi mu bufumbo byetwetaaga okukola okumanya byonna eby'omu bufumbo Ssenga asomeze Kojja naye awabule tuyige. Kojja Kevin Muwomya ne Ssenga Namatovu bakunze abantu okugenda mu musomo guno babayigirize ate nga basanyusibwa Ssuuna Ben w'ebinyanyanyanya n'abalala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.